Abenju y'omugenzi mwenna katuwuliziganye. Aba VIP mbegayiride tukakana tuwuliziganye. Abenju y'omugenzi n'abooluganda mwenna, ab'ebitiibwa abali wano, abantu mwenna, mikwano gya Kato, bassebo ne bannyabo, nange munzikirize mbabuuzeeko nti Omukama mulungi n'ekiseera kyonna ze mbeera ze mumukubire engalo aziwulire. Nazze okubegattako okwebaza Omukama olw'obulamu bwa muganda waffe Paul Kato, ate nga nze muganda wange ddala kubanga ye Kato nze Kiiza, ate nga bwe babuulidde obadde osobola okusanga Kato n'olowooza nti yenze. Nange nasigala nga amukiikirira mu kufaanana ku maaso. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokuviibwako omuntu ow'omugaso ennyo nga Kato. Bino bye twogera weewaawo nabyo biyamba okutegeeza kyabadde, naye nze ndowooza ekisinga ebigambo byaffe okulaga Kato kyabadde be bantu mmwe abazze mu bungi bwe mutyo ne mubeerawo mu mbeera zonna, mwe mulaga ekisinga ku bigambo byaffe Kato kyabadde. Natandikidde eri wansi era abantu abasibidde eri wabweru naye bagaaniddeyo gye bali, baliyo kulwani ku lwa Kato. Ekyo kye kisinga okulaga abantu kye bamulowoozaako kyabadde era kyakoze mu myaka etabadde mingi, myaka 5 mu 3 gyokka, naye ng'aleseewo omukululo ogw'amaanyi ddala oguleesa abantu ab'enkana bwe batyo. N'olwekyo byakoze byeyogerera, era twebaza Katonda eyamusobozesa okukola ebintu bwe bityo eby'ettendo. Emirimu gy'akoze bagyogeddeko wano nti abadde ali mu kkubo eryali terikwatibwangako, nga yaggulawo ekkubo. Muwulidde nga bwe yali omuntu asooka okwezimbira theatre era n'atendeka abantu abayitirivu bano be mwalabye wano n'abatali wano abavudde mu mirimu gye yakola abantu abalala gye baali nga tebasobola kulowooza nti kisoboka. Emirimu Kato gye yakola gyandibadde nga gikolebwa ne gavumenti. Uganda ndowooza abali wano n'abatali wano balaga ebitone ebiyitirivu Katonda bye yatuwa mu nsi yaffe ebiri mu bantu baffe. Tuli nsi ya bitone ebiyitirivu, ebyemizannyo,
ebyokuyimba ebyangeri zanjawulo zonna, naye ebitone bino tebifunye abantu ababiwagala n'okubisitula bituuke ku mutindo ogwandibadde gusaana. Olaba abantu baffe nga bali mu mipiira, kuzannya omupiira, tuyina wano abazanyi bayitirivu abandibadde nga balimu ne mu ttiimu ez'ensi yonna, naye kubanga tetuyina akademe z'emizannyo, tetuyina batendesi ab'omutindo gwa waggulu, abasomesa, abantu ebitone byabwe bifiira eyo mu byalo nga tebituuse ku stage gye byandibadde bituukako. N'emizannyo gino bwe bityo bwe biri, era tusaanye kutenda ennyo bakato abeekozeemu omulimu ku lwabwe ne basitula ebitone by'abantu bangi ne bateekawo essuula mpya mu by'emizannyo. Edda abantu baali tebalowooza nti bannakatemba, bannamizannyo abakola emizannyo nti mulimu gwa kitiibwa, naye olwaleero ku ebyo bye bakoze, abantu abali mu sekita eyo kati nabo batambula nga bakitiibwa, era nga nebye bakola bibasasula ne bafuuka abantu abetuttumu nnyo mu ggwanga. N'olwekyo omulimu gwakoze mulimu munene nnyo, mulimu eggwanga gwe lyandibadde likola okusanga tinakati tetuyina theatre mu Kampala eziri awo ezandibadde nga z'amaanyi abaagala okutumbula ebyemizannyo nga bayina we bagenda bugenzi nga tebasooka kunoonya obufofo mwe bakolera. Ekyo kyandibadde nga kiyamba ebitone byaffe okuvaayo. N'ebyemizannyo ebirala byonna, ab'emizannyo sports, abaddusi baffe abaleeta zi gold medal wano beerwanako, teri abalwanako. Oli bamutegeera nga amaze kufuna omudaali gwa gold, olwo bamulinda ku kisaawe bamuwe ekitiibwa, tebamanyi gye yakola ki, gye yava. So ensonga zino tulina okwebaza ennyo banaffe bannamizannyo abakoze omulimu gwa ttendo nga mwotwalidde muganda waffe ono agalamidde wano olw'okukola omulimu ogw'amaanyi bwe gutyo. Bassebo ne bannyabo, Oweekitiibwa Kato agendedde mu kaseera kabadde nga ndowooza yeesinga okwetaagibwa mu ggwanga lyaffe, kubanga nze Kato nali muwulira, nagendako ne mu theatre ye mu mizannyo egimu, naye nali simanyi kyali okutuusa lwe yajja okundaba nga ndi mu kkomera e Naggalama. Bangamba nti olina wano omugenyaani Kato Lubwama, nga sisobola kutegeera Kato okujja kundaba mu kkomera kiki. Naye bwe navaayo n'entuula naye yambuulira ebintu bikulu nnyo ebyali bimuluma ebiri mu ggwanga lyaffe, bye yali ayagala ebintu ebyo birwanirirwe, era nga azze kunzizaamu amaanyi kungamba nti gende mu maaso tulwane ensi eno esobole okukyuka. Kato n'olwekyo abadde muntu alengera wala, abadde muntu mu malirivu nga bwe bamwogeddeko ku ekyo kyonna kyaba ayagadde kikolebwe, era mu by'obufuzi newankubadde abadde yakabiyingiramu sitaamu emu, naye abadde ne vision bw'onyumya naye kyakulaga eggwanga lino kye lisaanye kubeera. N'olwekyo eggwanga lifiiriddwa omuntu ow'omugaso mu kaseera eggwanga ke lirimu, nga liri mu biseera bizibu nnyo. Embeera eri mu ggwanga lyaffe teyeetaaga kunnyonnyola kati, buli omu kumpi n'abali wano n'abatali wano bali ku kisenge. Embeera eri mu nsi yeeraliikiriza. Abantu bonna n'abalina ssente bonna bagadde, banamaduuka biki gagaanye, bonna baddayo mu byalo. Ensi kati yeetaaga n'olwekyo abantu abamalirivu nga Kato okubaako kye tusobola okukola okukyusa embeera eno. Era
Bajo yabyogeddeko nti akaseera kano ffenna tusaanye kwesiba ebbiri. Si ke kaseera ka kusaagiramu, kaseera ka kwesiba ebbiri, kubanga ebizibu bye mulaba tebikyazze mabega, bigenda kweyongera bweyongezi. N'olwekyo ffenna tulina okwekolamu omulimu ogw'amangu. Era nze mbadde ngamba bannange nti abaddamu okutubuulira nti tulinze akalulu aka 26 saagala kubawuliriza. 26 bw'olinda akalulu ka 26 tekalina kye kagenda kukyusa. Omulimu tusaanye gwekolamu leero, tusaanye gwekolamu enkya, tugambe nti ekimala kikola ki? Nti kimala. Era banaffe bonna abali mu bukulembeze bwa byabufuzi n'abatali mu bya bwabufuzi, kubanga olutalo lwe tulwana si lutalo lwa bibiina nti otulwana lutalo lwa FDC lwa NUP. Okutulugunya abantu tebatulugunya si kizibu kya kibiina kimu. Okubeera n'ensi etatambulira ku mateeka si kizibu kya kibiina, kizibu kya buli omu. Ne bw'oba munaddiini kizibu kyo, ne bw'oba wa bibiina bya bannakyewa kizibu kyo. N'olwekyo ebizibu bye tulina ffenna tulina okwegattira wamu. Oba oli wa kibiina kya NUP, oba oli wa kibiina kya FDC, oba oli wa kibiina kya JEMA, oba oli waki, ffenna kaseera ka kwegatta tusooke tweddiza ensi yaffe gye baawamba. Bwe tumala okugyeddiza n'etereera tusobole kuddamu okuvuganya ku ndowooza ez'enjawulo. Kano si ke kaseera kakuba mu ndowooza za njawulo, ffenna tusse kimu okweddiza ensi yaffe. Ogwo gwe mulimu Oweekitiibwa Kato gwatulekedde kununula ensi yaffe. Era gyagenze muganda wange nkutuma otuloopere byolese wano, tuloopere abatema abali wano, tuloopere ababbi ensi yonna n'ekala, tuloopere ebintu ebiri wano byoleseewo. Amaanyi agava waggulu gajja gatwegatteko tusobole okutaasa ensi yaffe. Mwebale nnyo abayambye Katonda mulwadde, mwebale nnyo abayambye ku nsonga zonna ezigenda mu maaso. Njagala kwebaza Oweekitiibwa Muhammad Nsereko, webale nnyo okukulembera ensonga zino zonna n'okutegeka. Era tujja kubeera ffenna okutuusa munaffe bwe tunamutereka bulungi, era ne famire